Ono yakoledde video mu uniform ya mukama we ey'amagye mumanye ekyaddiridde mu ebyo byonna. Obutambi bwe oluvannyuma olw'okusaasaana ku mikutu gya social media okuli omukutu ennaku zino oguliko gwe tuyita ogwa TikTok. Ono nno teyalusimatuse ng'ate muli bangi nnyo abakola this kind of malo ne muvaayo olw'okuba muze mu nnyumba z'abakama bammwe ne mutandika okukoleramu ebintu ebitalina makulu including ebintu ebiteeka obulamu bwammwe mu matigga. Nti ono omuwala yagenze mu kisenge kya mukama we n'aggyayo uniform ey'amagye n'agyambala bulungi nnyo n'anyuma mukazi wattu n'akwata ne pisto n'akwata akatambi n'akarecordinga n'akateeka ku social media. Ono we bamutemako omutwe we bamuwa obutwa oba ne bamusiba ani avunaanyizibwa? Njagala mmanye endowooza yo ani ayinza okuvunaanyizibwa ku ssaga ng'eno ekoleddwa omukozi munnammwe. Wabula tetuwagala muwe buwi endowooza, wabula tuwagala era mubeere nga muyigamu mu bintu nga bino. Naawe yenze Shila Adita tuula akatambi kano kennyini kendimu ng'osubscribinze kwata ku kade nga buli video gye nteekayo neekutuukako. Wabula ekisinga amakulu igwe kwe kukomentinga whenever you comment video zammwe comments zammwe tuziyitamu ne tulaba ebyo bye twerabidde ne tubiyiga bye tutamanyi nabyo ne tubiyiga wali ensobi ne tugololawo ate era nammwe nga engeri gye muli bammemba ku mikutu gyaffe gino eno era comments zammwe zisomesa abantu bangi nnyo. Teekako n'obbatangaaza. Tugendagendako ku katambi kaneeno ke tuli mu kwogerako tuddemu tukalabe naffe tugenda kateekawo katono nnyo tukalabeko katini gwe wenna yakamiisinze ate era tubeere nga tukomawo awo nno tutandike n'endowooza zaffe. Olowooza ki ku katambi nga kano? Woba gwe onoolowooza ayinza kukolebwa ki? Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Naye kaakati ddala ono abeera agenda kunenya ani? Ani gwagenda okunenya era ani gwagenda okukabirira ng'agamba munnange ono ye yakintaddemu ye yantaddemu kino ekizibu. Asibye bulungi nnyo omukaaya gwe ataddeko enkofiira y'amagye ne uniform ayambadde n'omusipi asibye. Ono nno si yasoose. Tuzze nga tubalaba bangi nnyo abakola obutambi nga bwe buti nga bangi ne tubalaba. Waliwo ne gwe twateekayo yakola akatambi nga kaneeno n'akwata ye ne pisito n'akwata ne pisito bulungi nnyo nga yeeyagala. Kati nno oyo akatambi tekwalwa nayo ku mikutu tekaalwa nayo olwali okateekayo ne katambulako mayiro ze katambudde. Oyo nno baamukwatirawo ne bamusiba era updates ezo twabanga tuzibawa. Baamusiba naye nga ani amusiba? Si mukama we ye yamusiba, gavumenti ye yamukwata n'emuggulako omusango. Baanammwe temumanyi nnyo mateeka, simanyi na nsonga lwaki ki ekibakugira okuba nga temumanya mateeka g'ensi ezo ze mugenza okukoleramu. Osobola obutawoza na mukama wo wabula n'owoza ne gavumenti. Baana bangi nnyo bendabye mu mawanga ago nga gavumenti yeebavunaana nga bafirika nga mmwe. Kati laba ono bwe bamukwata ne bamusiba mazima ddala. Mukulikeyo mu katambi kaffe keeka akatambi ke tuli mu kwogeraku wabula tukyali ku kibuuzo. Nga mmwe abalabye akatambi ako bw'obeera gwe ono oyinza kumukolera ki? Njagala weeteeke mu bigere bya mukama w'ono omuwala oba weeteeke mu bigere bya mukama wo nga mazima ddala okedde ku makya omuntu n'ayambala engoye zo naddala omuntu oyo nga si wa famire yo wabula omukozi gw'oleese okukolera ewaka nadda mu bintu byo n'abyambala. Yandiyambala olugoye olulala naye olugoye olw'eggwanga. Bwe twogera ku lugoye olw'eggwanga twogera ku byambalo eby'amagye. Engoye ez'eggwanga ziwerako. Waliwo ekyambalo ekirepresenting eggwanga nga kyamagye. Waliwo ekyambalo ekirepresenting eggwanga ng'ekyo nno kyambalwa ba reverends. Waliwo ekyambalo ekirepresentinga eggwanga ekyo nno nga kyambalwa ba abasazi b'emisango ba chief of justice n'ebintu ebirala. Zezo nno uniform ze twogerako. Omuntu n'ava eri n'ayeepaatika uniform eyo
n'agikoleramu obutambi ng'oyo w'omulabye. Bw'obeera nga yeggwe mukama w'oyo omuntu oyinza kumukolera ki? Right now njagala gwe weeteeke mu bigere bya mukama wo oba gwe obeere mukama wo weekubemu akafaananyi nga yeggwe boosi. Omuntu n'omusanga ng'ayambadde olugoye lwo ali mu ddukoleramu ebintu ebitategeerekeka ng'ate jjukira olugoye olwo lw'ayambadde lusobola okuvaako ebizibu. Ebizibu mu ngeri bbiri bitya. Ebizibu ku sayidi yo teekako n'ebizibu eri oyo omuntu ayambadde olugoye olwo. Nti omwana ono okwambala yunifoomu eyo ey'amagye kisobola omusuula mu buzibu. Wabula ate naawe nnyini yunifoomu eyo eriko erinnya kisobola okusuula mu buzibu. Kati bw'obanga yeggwe mukama w'ono omwana oyinza kumukolera ki? 1 ogenda kumutta, 2 ogenda kumutwala mu kkomera, 3 ogenda kumudipootinga omuzzeeyo eyo gye yava, 4 oba agenda kukompasetinga. Ayinza kukola atya oba gwe oyinza kusalawo ki ku ebyo ebintu bye nkumentioningidde kubanga byonna bikulu. Ate era nga waneeno mwe abakozi obutambi nga buno eno tubukola nnyo, not for fun, not nti olw'okuba tulina kumanya, no, not olw'okuba nti twagala okubeera nga tuli no. Wabula tukola obutambi buno kubatangaazamu mu bintu ebimu era ne tugezaako obbalaga ebintu ebimu bye muyina okwerekereza nti kino eno bw'okikola tufuna buzibu, kino bw'okikola osobola okubeera mu buzibu, era kino kikuyisawo, kino tekisobola kuyisawo. We try to share ideas. Tugeze okusala amagezi ku ebyo ebitusumbuwa. Wabula si ku creatinga scenarios oba creatinga bizibu to ourselves. Mulimu ebizibu by'oyinza creatinga gwe ng'omuntu nga you can fight as much as you can ebizibu ebyo okuvaawo. Wabula ate waliwo ebizibu by'osobola oleeta nga bigenda kubeerawo forever oba lubeerera. Gwano ne mbeegayirira nnyo, ne mbasaba nnyo, ne mbagamba baddiya ba sweetheart. Bw'obanga ogenze ebulayo okukola, know these things, small things. Biri bintu bitono nnyo naye bikalubu okukola ate era nga bizibu kulemerako bw'obanga toli muntu ali mu category eno. Omuntu atya nga toli muntu aw'ekitiibwa, nga toli muntu ayina nsonyi, nga toli muntu ayina buvunaanyizibwa, ebintu bineno bye njogerako bisobola okulemerera. Bw'oba ogenze ebulaya ky'osooka okukola kwe kuwa bakama ab'ekitiibwa. You people respect your bosses. That's number 1 key. Respect your bosses. Muwulirize nnyo bakama bammwe ate era mubatye. Mubawe ebitiibwa, kikkakatako okuwa mukama wo ekitiibwa by all means. Ekitiibwa okukiwa omuntu it costs nothing. Mulimu abagenda okujja nga muŋŋamba ate wa kitiibwa sikimuwa. No my dear. Mukama wo oyina okumuwa ekitiibwa yadde yakedde ku makya nga takyetaaga kimuwe kubanga ekyo kye kikusasuza. Mukama wo asobola okubeera arrogant emyaka n'emyaka ebisiibo n'ebisiibo naye ate it doesn't make you kubeera ngo omunyoomu oba okumuyisaamu amaaso olw'okuba ali arrogant. No, bw'atyo bwe yakuula gw'oli mukozi. Gw'oli mukozi. Ate era ng'abantu batono nnyo, baboosi baffe batono nnyo abawa abakozi ebitiibwa. So, mugezeeko okutya bakama bammwe. Gy'okoma obutatya mukama wo ogenda kola mistakes nnyingi nnyo. Ate jjukira tubagamba yo overseas. Eyo gy'oli oli mugwira. Anything can happen to you. Asobola okukola kyonna kyonna ky'ayagala ate omuwadde n'ensonga ekukola ky'ayagala. Watagenda kubeera musango yadde muntu yenna amuvunaana. So I'm asking you politely ebintu ebimu mubiveeko. Naddala nga okimanyi bw'okireka togenda kufuna buzibu bwonna tekikosa. Fuba okulaba nga okyefiiriza okiveeko completely. Yenze Sheila Adita. Bw'oba tewasubscribinga these videos togenda kuziraba. Bw'oba wasubscribinga alhamdulillah ekyo ekintu kirungi nnyo. Wabula ate era abamu ku mmwe mwerabira akadde kakwateko nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo commenting so that I know your thoughts. Imbagala nnyo Mukama abankumire. Happy Ramadan.